gwamu ekizibu oyita banno ne mutuula wamu. Twafuna ekizibu twagwamu ekikangabwa eky'ekiteezi. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. N'empita ba chairman ab'amadisitulikiti gonna ne mbagamba banayi tuguddemu ekizibu tukole tutya. Ne bateesa ne tuteesa bulungi ne tugamba nti tuyite ba Smart City Ambassador tutuule wamu tusale amagezi ki kye tukola ku kasasiro w'ekibuga. Kubanga ekizibu kya kasasiro tekigenda kuvaawo kya lubeerera. Kyentegeeza buli omu alina kasasiro gw'aleeta buli lunaku. Buli omu ageneratinga kasasiro. Naye abakulu bano ba chairman ne bateesa bulungi nnyo. Olunaku lwe nabalaba nali nakava mu cabinet meeting eyateesa ku kintu ky'ekiteezi n'ebiteeso ebyaliyo n'embitegeeza ne president bye yasalawo n'embibategeeza ne tugamba nti tuyite olukiiko luno twekobaane ng'ab'ennyumba emu. Mbaaniriza gamba munno nti oli wa mu nnyumba. Olwaleero tuli mu musomo nga ba Smart City Ambassadors. Waliwo abatwegaseeko leero naye ng'ekigambo Smart City Ambassadors temunnakitegeera bulungi. Ffenna KCCA twatandika ekintu kye tuyita Smart City Agenda. Ng'ekibuga kyaffe twagala kitambulire ku Smart City. Smart City kigambo omuntu kyategeera amangu. Oyogera nti smart buli omu aba akitegeera, si kyo? Naye nga kirimu ebintu bingi nnyo. Kirimu ebya tekinologiya, kirimu ebyokulongoosa ebizimbe, kirimu embeera z'abantu, kirimu okuyonja amaka, kirimu okulabira kasasiro, kirimu ebintu bingi nnyo. 1st June omwaka guno lwe twasooka okumiitinga nga ba Smart City Ambassador. Era miitingi yaffe yasookera ddala yali wano. Ani yaliwo okuolunaku? Abo be ba founders banayi mwekubereko mu ngalo. Twatuula wano ne tubeera n'ebirowoozo n'ebiteeso bingi nnyo ne tugamba nti tuddeyo mu byalo byaffe buli ku kyalo tubeera ne office gye tuyita Smart City Ambassadors Office ng'esinziira ku representative ow'ekyalo. Kampala erimu division meka? 5. Erimu emiruka emeka? 99. Erimu ebyalo bimeka? 857. Ne tugamba nti buli kyalo kya Kampala kibeereko Smart City Ambassadors Office. Era ne tufuna ba volunteer mwekubereko mu ngalo. Ba volunteer bali wano ne bagamba nti nze ntandikibwako okubeera Smart City Ambassador. Naye ku lukiiko luno ne tukkiriziganya nti buli ku kyalo waveeyo omuvubuka omuwala, waveeyo omuvubuka omulenzi, waveeyo n'omulala omukyala. Buli kyalo nga twagala waveeyo abantu 4 abakwatibwako Smart City Agenda eno. Tufune omusomo guno tunawulule bulungi biki Smart City kiki mwe nga Ambassador kyemusaanidde okukola. Banayi tulina okwerwanako kubanga kiteezi taddamu mu Kampala. Ekikangabwa ekyatugwako ekiteezi tekisaanidde kukola ki? Kuddamu mu Kampala. Tulina okiwaanyisa ffe ffenna. Ntegedde mbabuulireko katono ku bintu by'ekiteezi. Mumanyi kiteezi atusaavinze atuweereza okuva mu mwaka 1996. 1996 emyaka 28 kiteezi ng'akola. Kasasiro ava Enakawa, ava Ensambya, Makinge, wawalala Lubaga agenda wa kiteezi. Naye ate teebereza si wa Kampala yekka.
n'ab'e Wakiso batwala Kiteezi, ab'e Kira batwala Kiteezi, ab'e Mukono batwala Kiteezi, ab'e Nansana batwala Kiteezi. Kale Kiteezi etuweereza emyaka emeka? 28. Bwe yamala okuweereza emyaka 20, abannema ne bagamba nti mutawuluze Kiteezi ono, mutawuluze kubanga akoze nnyo akakkane. Naye ne kiba nti ekibuga kyali tekinakifuna kifo kirala we tutwala kasasiro. Bwe bafuna eky'Eddundu, ab'Eddundu bagamba ate Kiteezi gwe muliisa Eddundu, mugira mubeerayo. Ne tuba nti tunafuna walala wa kutwala kasasiro. Kale ab'Ekiteezi tulina okubeebaza, batuwaniridde ebbanga ddene nnyo. Era kati bwe tuli tugamba Kiteezi agira awuumula. Naye si kuwuumula buwumuzi, nga n'empisa ezikola ku kasasiro ffe nga Bannakampala tukyusaamu. Ebyo bye njagala okwogeramu, tukyusaamu tutya. Neebaza bakyamani kubanga ebintu bye babyogeddeko. Kati njagala kulambulula biki bye tukyusaamu. Ekisooka kintu kye tuyita sorting. Sorting tukigamba kya mu Luganda. Okusunsula waka. Tusunsula tutya? Twawula ebidda mu bitooke, ebivunda ne tubiteeka wamu. Ne twawula kaveera, bino bicupa nabyo ne tubiteeka wamu. Ne twawula bino bigiraasi, bimeto, amasimu agakaddiye n'ebyekika ekyo ne bibeera wamu. Emirundi esatu. Abamu tukozesa mu baketi, abamu bakozesa bikutiya, abamu bakozesa kaveera. Naye gwe nga Smart City Ambassador, ekyo kyekintu kyetulina okutandika okuyigiriza abantu baffe mu byalo byaffe. Buli omu ng'asoosola. Lwaki? Kubanga ono organic bino ebivunda biyinza okuddayo ne bikola omulimu omulala mu bitooke by'abantu abatabeera mu kibuga. Naye kaveera alina omugaso n'obuveera bulina omugaso, waliwo abagwetaaga. Ebimotoka bwe bijja okusolooza n'amanya nti bino byakuddayo mu bitooke, ono kaveera. Banaye mumpulira bulungi. Gamba muno nti omusomo ogusooka gwakola ki? Kusootinga. Akasomero ako ke tulina ku kyalo kalina okuyigiriza ekyalo kyonna okusootinga bwe kubeera. Ekyokubiri, tulina buno obugundi bwaffe waste smart street waste bins mu Luganda. Bwe tusuula kasasiro buno bwe tuteese ku makubo, mubulaba agwa green, tubuyita tutya? Mu busanduuku babuyita buti? Dustbin. Use me. Okay. Buli ku makubo weewaawo tebunaguna makubo gonna naye weebuli. Wano kulyawo awali Road buli wamu weebuli. President yayisa ekiragiro obusanduuku oba obubasiketi oba obuyumba oba use me obusero buli ku makubo nga tugamba nti tubukozese bulungi nga tukisomesa Kampala yonna okuba nti obusanduuku obwo tubukozesa. Ekyokusatu, amaduuka, ebifo ebikolebwamu, amasomero, amalwaliro, ebifo bino ba Smart City Ambassador nga muvudde ku kyekyalo mukyalirako ebifo ebyo ne mulaba nti nabo bakola ki? Bakwata amateeka ago, bakwata ekiragiro ekyo, kubanga tetuyinza kukola buli omu mu Kampala akwatibwako okulaba nti kasasiro amulabirira bulungi. Kati eyo nvuddeyo. Ekiddako ye campaign gye twatandika gye twayita Clean and Green. Ani ajjukira campaign eyo? Mugijjukira? Clean
and green. Nga kasasiro avuddewo tulina okulaba ntukendeeza enfuufu mu kibuga. Enfuufu tugikendeeza tutya? Nga tusimba omuddo, tusimba ebimuli, tulina okulaba nti ekifo kiyonjo ate kya green. Green waffe tuleme kukkiriza abantu kumutambulirako, ate tusimbeyo omulala tuweze green mu kibuga. Smart City Ambassador, oba okyadde mu maka g'omuntu nga waliwo olwaliriro lulimu nfuufu njereere, tuyigiriziganye engeri gy'okusimba omuddo guno. Era enkiiko zino ez'ekyalo mbakubiriza nti zikubibwe mu kyalo, tuyigirize ebintu bino. Enkiiko ez'edda zaakubibwanga ne twogera ku bintu bingi, era twongere mu maaso, twogera ku bya security, twogera ku bya revenue, ebya misolo, naye n'ekyobuyonjo mu byalo tukyogereko nga tutudde wamu. Olina kabuyonjo ewuwo kafaanana katya? Kubanga waliwo bannaffe nga enkuba bw'etonnya kasasiro bamuteekawa mu myala. Omusoogo gulina okukoma, ate nga gwe ba Smart City Ambassadors mwe mugenda okukisaako esiraga nti boogera ku nze. Mwe ba Smart City Ambassadors mwe mugenda okutuyamba okulaba nti eky'okuyibwa kasasiro mu myalo kikoma. Tulina omusomo mulala gwe twagamba nti paint and pave, okusiiga langi. Balandlord baffe ab'ekibuga, ennyumba zaffe ezimu okuva lwe zaazimbibwa emyaka 20 tezirabangako ku langi. Njogera ku ggwe bannange. Ennyumba zeetaaga okusiigibwa langi. Smart City tejja kubeerawo nga Smart City nga tetusiiga langi. Enkuba ejja banaye banamwe mbawa ebifo. Tusiige langi, tukole ne paving. Paving tulabe nti tukendeeza enfuufu mu kibuga. Mwenyigenyige abalala bayingiremu. So njagala kukomekereza nga nzisa essira ku ofiisi ya Smart City Ambassadors mu byalo. Office ya Smart City Ambassadors tekigenda okubeera ekifo tetutuukirako nga ffe aba Solid Waste Management aba KCCA. Bwe tufuna ebikozesebwa tugenda bitwala ku ofiisi y'omukyalo. Bwe tubeera ne kyetubuuza tugenda kutuukira ku ofiisi y'omukyalo eya Smart City Ambassadors. Bwe tubeera ne facilitation bwe tuleeta tugenda kutandikira ku Smart City Office ey'omukyalo. Kale omulimu guno wakubadde gwa nakyewa, mulimu gwa maanyi. Ate nga eno ye gurupu ezimu kwezi za Smart City. Tulinayo abakozi baffe abalongoosa enguudo, waliwo ge tuyita ba Seven Hill. Wemuli nsanyusa nnyo okubalaba. Abo nabo ba Smart City Ambassadors. Ne tubeerayo n'abaana baba be tuyita Community Circle, nabo ba Smart City Ambassadors. Ne tubeera wemuli ne tubeera wemuli muneekambalabeko nammwe. Ate bwe musinga n'obungi kampulire ku malowoozi gammwe weewaawo. Ezo zonna Smart City teams. Ne tubeera n'eza taxi eyamukulusa kindi n'abantu be bonna, eyo nayo Smart City team. Ne tubeera n'ey'obutale, ab'obutale nabo ba Smart City Ambassadors. Ab'obutale muli luddawa? Nga temulina ddoboozi. Mwalidde bulungi ne mukkuta. Ne tubeera n'ey'amasomero. Mukulu Kamulege y'ono y'omu ku bakulembeze aba Smart City ey'amasomero. Kati ne weesanga nti mu kibuga kyaffe 2 million n'abantu 600 tulina Smart City teams. Tulina eza bizinesi, tulina ez'abannannyini mayumba, tulina ez'abasawo. Smart City egenda kukolebwa ffe ffenna, buli omu ng'akola omulimu gwe waali ku location eyiye.
kati omu bw'atuvaamu ffenna tugwa. Kati ffe mu byalo ekisinga obukulu yeekyo ensonga y'okusootinga. Ensonga y'okusootinga eyo bannange bagamba nti mu nsi ezikulaakulanye kyabatwalira emyaka mingi okukiyiga. Naye ffe tugenda kuleeta KCCA egenda kuleeta ebyuma ebikyusa kasasiro n'afuuka amasannyalaze n'afuuka manyuwa, naye tebajja kwagala bintu bitali bisootinge. Tulina okwekolamu omulimu mangu tulabe nga tuyiga sorting tusobole okudda ku ddaala erisingawo mu kulabirira kasasiro. Tuzze olw'okukungubaga olw'ekizibu ekyatuguddeko, naye ne twewa n'amagezi tugende tutya mu maaso. Omusomo guno twagamba gulina okudda ku divisions, naye olw'ekikanga bwe kyatuguddeko twagambye tudde wamu okusooka tulyoke mu myezi 3 egiddako tugende mu divisions. Kati ate mu Gwokubiri tukomewo nga tuli ffenna nga twogera ku biki bye tukoze. Nfuna ziripooti waliwo abakozi emirimu ogw'ettendo nga ba Smart City Ambassadors. Mwekubireko nnyo mu ngalo. Musiibye green, musomesezza abantu, mbeebaza era mbeebaliza ddala. Mwami wayambala abadde ntegeezanga ebintu ebyo biki ebigenda mu maaso. Waliwo kye musabye ekirala nti emisomo gino bwewaawo kirina okugenda ku division tugenda kikola, naye olwakino ekyaguddewo amantu agambye tusooke twekuŋŋaanyeemu tulyoke tugende buli omu mu division ebuwe. Bannange mbeebaza ba division chairpersons, ba coordinator, mbeebaza olw'okukwatira ku bakulembeze b'e Kampala okulaba ng'omulimu gwa kasasiro tugutambuza bulungi. Kikafuuwe bwe bagamba bwe batyo tuleme kulaba nti ekizibu ekyatugwiriddeko ekitezi ate kiddamu mu Kampala emyaka gyonna. Bwe tuteefubeeko kisobola okuddamu. Naye ffe kennyini ffe ba Smart City Ambassadors twekolemu omulimu okulaba ng'ekintu kino tekiddawo, nga tutandika ne sorting, nga tusomesa abantu b'okukyalo, nga tukozesa dustbins, nga tugoberera buli mateeka agaliwo agakwatagana ku byakasasiro. Gavumenti yasazeewo nti egenda kuteekawo enkola ya solid waste eyakasasiro ekwata ku gavumenti ey'ensi yonna, basobole okufuna funding, basobole okukola amateeka agakwata ku bintu bino. Naye ffe tetulinze ekyo, tutandise okwekola n'eki omulimu. Beebaza ba ambasada babali kubeera smart. Bwe tunayita tulina okwambala yunifoomu bwaffe bulungi. Ndaba waliwo abanyiridde ennyo mu yunifoomu, kirabika beekawempe bafunyeemu. Muyimirire kujjumbira musomo guno, omusomo teguwedde, gujja kuggwa nga gw'omaze okusomesa. By'ofunye wano birina okutwalibwa mu kyalo kyo osomese abantu bo babifune, ate tulyogeremu ku mikutu gyaffe tulabe nti bitambula. Mukama yeebazibwe, yeebale kubaleeta ate abazzeeyo bulungi. Amen.